abalungi abaagalwa mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno Igokkola akawungeezi k'olwaleero era nga Mukasa Nabe nze nteredde okugibatuusaako era nga avujjirira pulogulaamu eno bakugambye nti Housing Finance Bank abo nno nga be bagenda okuba nga batutambuza n'okulabika nga tubatuukako buli wamu okubatuusaako Igokkola. Era bakugambye nti bw'obanga olina ennyumba y'ekirooto kyo osobola okugizimba mu mpola mpola nga tokoze eki nga teweemenye naddala ng'obeekutteko ne babeera nga basobola okuwa looni ku ssente ntonotono. Olwaleero nno tutambulidde wano kumpi tuli mu Katwe nga we tunoonya omusomesa waffe olwaleero. Omusomesa ono batugambye nti akola mitto gya ntebe za mmotoka naye twagala okumanya abikola atya. Wandyagadde okubiyiga tereera butereezi ate tumutuukeko. Sebo nsanyusa okukusanga. Kale mukama wange nange nsanyusa okukusinkana. Weewaawo n'eddoboozi nga si ssajja nga lyange. Nsanyusa okukusinkana mukama wange. Weewaawo. Tuli mu pulogulaamu Igokkola era nga pulogulaamu eno eri wano ku BBS Telefina. Abantu bonna balinze baagala kumanya emitto gino ogikola otya kubanga basinga babadde bamanyi nti giva bweru tegikolerwa wano. Okola mutto gwonna gwonna n'ebyuma byagwo oba okola bibikkako awo oba otandikira. Sooka obeyanjulira amanyi. Amanya agange nze Sebulibwa Abubakari ni musajja wa mmere. Omulimu guno materials gwe tutumulina nava bweru gwe tukozesa naye nga tulina abamututuusaako bwe tugenda netumugulako etusobola okukolamu kino kyolaba tukola okuba nti osobola okwambaza omutto ne guvaayo nga bw'olaba ngukola nosobola okukutuusaako mu butereevu bwagwo. Kakati awo wennyini bwe twagala omuntu agenda okukola omutto guno atandikira wa? Atandikira ku ki? Omuntu ng'ogenda kukola omutto ogwo olina ogula eddiba nga bw'olaba n'ofuna spongi. Ddiba lyonna ly'osangayo oba mulimu ebika? Amaliba galimu type. Waliwo amagumu ennyo waliwo n'agaddirira agaba mufuna mpola n'abafunyi b'e Kampala abalina ku ssente. Ye mitenda mwe tutambulira. Kati singa sinzira ssente mw'oba okoze eki mw'oba ojjidde eddiba litusobola okukola ki kukozesa kuba nange eri bwe ntuukayo ddikima ku bbeeyi kwengulira kwe tuteeseza. Weewaawo kakati olituusizza wano kiki ekiddako? Ekiddako nga ndituusizza wano kukwata lukoba tutandika kupima mutto ogwo gw'oba oleese oba gwa mmotoka ki era gwonna mba nsobola okukola ki okugutunga nga bw'ogukola ki nga bw'ogwagala. Olina kusooka kukwata lukoba n'ogupima. Emala okugupima ne manya kyegukola ki kyegutwala. Naye anti kati mu kupima wano waliwo ekintabudde. Ndabye ng'okwata ennoni ate nga ku mutto guli gwennyini gw'ogenda okutunga kw'okulubula ennoni. Mbadde manyi nti ku ddiba ly'ogenda okupima kw'olina okulubula ennoni. Ekimpimya ekinkulubuza ennoni kuno nga bw'olaba nkulubula ennoni mba njagala kumanya kupima lukoba nti wenvudde we wano ne nkulubula na wano side w'olaba mmanye nti wano bwe mpimawo obugazi wenkana ki. Kati kyempima wano nga bw'olaba nkipima ly'eddiba lyenkola ki lyenkomola. Kati ate tuyinza kusala kugamba nti tojja kukozesa lukoba bw'ogamba nti bwe nga nimpime nga bw'olaba mpima nga sirambye wempimye mba sisobola kujjukira byenkoze eki byempimye. Oluvannyuma n'olyoka ntandika okusala eddiba lino nga bw'olaba ndisala ndigyemu kino ky'olaba nkola. Kakati mu kupima awo mmaze okulaba ng'opima ate kakati ndaba nti ogenda mu kutunga naye sponge bafa Abaganda kyetuyita ekigodooyi tetusobola kutunga ddiba lino sponge ne tusonsekamu musonseke yeetaaga kutungira kuli akitungisa sponge ono nga bw'omulaba mutunga kusobola kujjayo mulimu nga bw'ogulaba design omutto gye gukola ki gye gujjiramu
kati bwogamba nti osonsekemu busonse singa omaze okutunga osanga bikoze eki bikulumbadde mutto ne wano mba nkola straight yaki ya mutto gube nga gwenkanankana. Sponge ono ndaba wa mubiri mutono nnyo okwawukana kwono gwe tusulamu abeera off cuts oba ogula mu faliso nobaga nti munjulize yulizeemu obulere. Sponge ono ava bweru ajja musale era bamututuusako butuusa nga batutuusaako ki gana amaliba. Ne muno mulimu amakampuni mangi agakola sponge. Temusobola kumugulayo mu makampuni ago. Tusobola omugulayo ne tutasobola kukola straight nga bw'olaba sponge ono bwakola ki bwali onajja nga ategekeddwa lwa mulimu ogwo. Omusala neokwata bwoga nti okwata akasumeni omusale ajja alimu amakoona kati ogenda okukola omutto guno nga bw'ogulaba era gujja tiguli straight nga gulimu amakulu. Ebintu bino ebimu bitumenyamu lwa nsonga emu nti titusobola bifuna wano ewaffe masini titunazifuna ezikola ki ezibikola singa tuba tuzifunye olusi kituyamba naye kati wano batubigika omusolo ogenda otuteesa n'omuntu ssente ng'atalaba omukola ki omuseera. Kakati bw'omaliriza n'otandika okutunga kiki ekiddako awo? Nze kasitamala okukomola bulungi nnyo nga bw'olaba nkomola wano nga mpa omwana nga mugateekako sponge nga muteekako nga tandika okukola ki okutunga ngaera bw'okola ki. Mulimu bendaba abatunga ebintu ebirala nabakozesa sponge naddala nga ab'entebe ezaffe ezituulwamu ndaba ate bamusiigako gaamu ne bakukwasaako eddiba nga tebannatunga naye ate gwe sirabye nnyo bw'ozisigako gaamu. Ekyo oli mutuufu nekivamu experience gy'okola ki gy'oyina mu mulimu ogwo okukwata straight y'omulimu guno n'omanya nti bw'ensala sponge ono n'ensala naki n'eddiba n'embiteekako bikola kyenkola ki kyenjagala. Kati ekibagozesa gaamu oyo muteekako wansi asobola okukwata sponge oyo naki n'eddiba olw'ensonga nti ebintu bino batobimanyi bulungi bitambula baba baagala bwanguyirwa bisobole okuba nga bigumidde wamwali okaatunge. Kakati nga tugenda mu maaso wakati mu kutunga ndabye nga ate olina waya oba waya y'amasannyalaze oba yaki ate gy'owagikamu. Lwaki owagikamu waya erina makulu ki? Ako akantu mu lulimi lwaffe kano akantu ke tukozesa tukatwala nga piping tukabala nga piping era nga bw'okalaba nti nkateekamu ne kaba nga mutto muli kakola ki kakola layini kaba kakola layini y'omutto guno gwenkola ki kakola layini omuntu kwe gutambulira obulungi era omuntu bw'okatukako ng'okalaba era okalaba nkakoze levo y'omutto guno nga maze okugwambaza oba ogulaba nti gukola ki bwe katabaamu tegugendako ku mmotoka gugendayo naye era naye bw'ogutunulira ogutakaliimu naguno gwenkola olaba nga waliwo enjawulo. Okumaliriza okutunga manyi emirimu gino gye tugikola kati nga olaba ntunga era mba ng'omwana n'akola ki n'agwambaza kuba tosobola kukola mirimu gyonna. Kitegeeza emmotoka ey'okukolera mu lunaku oba ogenda gikolera muki mu wiiki sobola awo emmaliriza wano mpa omwana akole ki ayambaze ate nsigale nga nkola ebirala ogende mu maaso n'ebirala. Olunaku oyinza okutunga emitto ng'emeka? Nandirowooza nti olunaku ku lw'omulimu omulungi yandibadde emmotoka emu kubanga bw'okola waasiwaasi nenva ku eno ate nkwata endala era endala obwongo buba bukola ki buba bukoowa. Abatulaba essaawa eno bali mu kuyiga bandyagadde okumanya wuzo ezitunga engoye ezaffe era ze zitunga n'emitto gino oba zo waliwo ekika oba otungisa za ngatto? Ezitunga emitto zino gye tutungisa zo za njawulo era zo ziriwo nti za mitto kuba ziri ate z'engatto eba nnene nnyo tosobola giyisa mu kyalaani muno nga bw'olaba ntunga eba ekola ki eba nnene eba eyubuka n'eri eba sayizi nga bagikola nga yo ekola mulimu guno nga bw'ogulaba gutambula. Njawulo kiki ekyenjawulo ekiyinza okweta omuntu ti kanoonye ggwe obeereko ky'omukolera? Ekyenjawulo
ekiri mutto guno gwolaba nkola nguwa obudde ate abakozi era tuli baki tuli bangi abakola omulimu guno siguliimu buki siguliimu bwomu naye laavu gyoteeka ku mulimu n'oli ogulaba nga gwegwo kyekinfuula owaki ow'enjawulo sikola nti kankolaakole ki nkole emmale wabula mba nkiwa obudde era bwe ndaba nga kiganye nkitaggulula nekiddamu ndabe nga nfuna kyenkola ki waliwo abasobola okukola ebyemmambala ewe kugamba olinoga nti oba nasattirira oba nafuna ekiribaliba oba nakola kijje bali sijja kugamba nti nnyo kuba olumanga avumiridde emirimu gyaki gyabalala wabula mba nja kwogera ku kyange nga nze kyenkola ki kyenkola kikumbuuzisizza nalabako ku mutto nga bagukoze bwe batyo naye nga sirabamu ate siponji nga gwe gwenda byo oyo manyi omulimu guno bwe tuba tugukola waliwo anoonya okufuna ssente nga ye agamba nze kasita nfuna ssente nga kikoze ki nga kiwedde wabula nga talumirwa ki kyakola ki kyakola takirumirwa nti enkya ngenda kukola ntya abalungi abatulaba era abatuwuliriza omukulu akyatunnyonnyola mwe bwe twatandise nabo yiga okukola tulaga engeri gye bakolamu covers ezo ez'emitto gwogwo oguba gukaddiye gwewagulirako osobola okugula guno n'obikkako naye guba tegunnakaddiwe gukuuma nga mulamu osobola okugula guno gwe bakoze n'obikkako naye enkola yaagwo byabadde atunnyonnyola katuwummulemu katono nnyo ate tukomewo tubakane mbakulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu puroguramu yigokola wano ku BBS Telefayina be twatandise nabo twatandise ng'omukulu atunnyonnyola engeri gye bakolamu omutto oba seat covers ez'emmotoka n'engeri wa gy'otandikira nawa we tutuuse we twakomekerezezza ng'amaze okutulaga omutto ogwo nga gwambazibwa ku mmotoka naye njagala okumanya ye omulimu guno yaguggyamu ddi ekirowoozo yakijjawa okugamba nti akola bye awo we tuba tutandikira se omulimu guno tikyali kirooto kyange kuba nze ekirooto kyange nali kinyoozi nga nsala nviiri naye nga nina mukwano gwange gwe mulimu gwakola ali mu bino byakutunga naye nga musawuni gyendi bankozesa buki bankozesa bukozesa kati wenfunira ekirowoozo ekiva mu sawuni naye nga nali saagala gikola ki kugivaamu kuba nali njagala naye nga ndaba sente zisikatidde mulimu kale ng'osobola kuba muna sente zakukola ki zakulya bwe nafunira mukwano gwange nakola ki ekibi omulenzi oyo yakola ki yafa naŋŋamba era mpita kojja nakojja bino biba biganye lwaki tojja n'ojoyininga mu bino byaffe byetukola ki byetukola naye nasanga obuzibu obijoyiningamu olw'ensonga nali namanyiira kuba smart ate oyogedde bwotyo abasanzi b'enviiri bamanyi balina engeri bakubamu obukalukalu bwabwe ne beesaanikira nasanga obuzibu ng'okwambala ovulo mpulira siyitawo nga njagala engoye zenviiddemu waka zenyina okubeeramu oba ziddugadde nakola ki naye ye mukwano gwo n'atwala obuvunaanyizibwa n'akuyigira naŋŋumya naŋŋamba guma ng'otuukawo n'otuula tokoze n'akuwaayo ebbiri ogenda oli akatogo naŋŋamba gwe kyoba okola fuba nnyo osseeyo ebirowoozo ojja kukola ki ojja kuyiga oluvannyuma nagenda mpikinga mpola n'omulimu nengenda nga ngumanyiira olwasimati lugenda lunvaamu naye olubereberye nga tonnagenda mu nviiri kiki kye wali osomye sirina nnyo kuba nali neesigamye ku bwongo bwange kuyiriba ku bbala abasoma beesigama ku bwongo abasoma beesigama ku bwino esigama ku bwino naye gwe weesigama ku bwongo neesigama ku bwongo bwange nga era kyovola nassayo nnyo ebirowoozo njige guno omuno gwa saaluuni nga ndaba gwe okujja kumpisa buli wenkola ki kakati banga kiri omaze kasokedde ng'odda mu bino ebyokutunga mukyanzira mu byokutunga myaka tegiweze 10 ndi mu kutunga mu myaka 10 olinawo kyogamba nti kino kyekinansigaza mu byokutunga emyaka egisigadde era siinamu ssuubira bivaamu
kuba nina byendaba byenkoze negyendaga nkolaki ndabayo era mu kino kyo kinyinza okugumya ku bantu butanyooma mulimu kuba omulimu guno nagunyoma nga ngukolaki nga nguyingira nga ndaba nga saluni yekolaki naye nga saluni sobola gifuna mu mitwalo 10 mulundi gumu. Tweyanziza nnyo pozi kyenyinza okugamba ye ekirala kitono nnyo mukwano gwe yakutwala n'akuyigiriza gwe muwano muyigiriza oba kogabugambye nti kasaba njigiriza ebyange byagwe era oli bwajja najja nga etwogera muntu nga yandiyagadde okuyiga omulimu guno mukwata ku mukono n'akukola ki kyemukubiriza kimu singa abazze asooka akisse mu mutima gwakyo obwagazi ekitusinga otulemesa okukola kujja mu mulimu ng'omanyi nti nina okufuna ssente saawa eyo. Tweyanziza nnyo abatulaba era abatuwuliriza ebyo bye bigambo by'omukulu oyo naye ate taliiwo omu waliwo ne baana bawala bendabyeko wano benjagala okumanya nabo bakugu oba be bamu kubayiga kampulireko kibalamu nyabo sanisa okulabako amanya gaffe kakati mukyala Nabatanze nkusanze wano ng'okolawo ki? Nze wano ndiwo nga muyezi nakajja ntandika okuba nga nzija okuyiga. Omazewo bbanga ki okuyiga? Nakajja ng'emyezi 2 emabega. Myezi 2? Kakati twagala kutubuulira kubanga emirundi egisinga abaana abawala bino si bimutera okwagala. Gwe kiki ekyakusikiriza okugamba nti kojje oyige bino ebyokutunga emitto gy'entebe? Ekyansikiriza okujja wano nalaba nga mbeera waka sirina byankola sirinamu kintu kya mutwe kyonna nenfunayo brother wange amanyi mukulu Beka ne boogereziganya nandeeta boogeramu ye naye mukulu Beka nansikiriza okujja okola ki okutandika okubeera nga njigira. Kakati mu myezi 2 olinawo ky'olya nga kyoyize omanyi abawala oluusi bajja okubayeta okuyiga nga bino ali bahalaka kubuukabuuka na balenzi ofuna obudde ddala n'otuula okuyiga obudde mbufuna naye si nnyo ekitya kubanga waliwo wenfunira obudde naye ng'emirimu mingi bakasitoma akwasaganya kino kati nga ye abamanyi nnyo oba olina omuwa tayimu ye bw'aba amaliriza nga naawe akuwa tayimu ye. Mulimu emirimu egimu egikulekerwa nti guno bwe baba bamaze okukola kino guno gwogukola? Yesebo. Nga ki? Kabayinza obba nga batunda nga agenda ateeka siponje ku mutto awo mba muyamba kubanga okusala ngenda n'ensala kwe bayita okukomola nenkomola bulungi nengumuwa nasobola ebyokukomola byotandisa obiyigira ddala. Tweyanziza nnyo nyabo gyebaleko kayisewo naye gyebaleko amanya gaffe nze Nanyonga Shamim. Nanyonga aba yeddira nnyonyi. Kakati gwe w'ennyonyi wano okolawo ki? Najja kuyiga. Naye wadde wajja kuyiga naye ate ndabi wano mu kukola nga nkulengera otudde wali wabbali okyetegereza oba? Mbadde seetegereza naye tufuna emirimu oluusi nga ebweru kati bw'oba wayiganga okukomola mukama wo asobola okuga agenda okomola eyo emmotoka mbadde nfulumyemukko n'omulimu gwe ngenza olaba. Kugamba gwe basobola n'okutuma n'ogenda awala oli gyapaakinze emmotoka n'ogipima yesebo nenzira nayo n'ogula materials asobola okuntuma bwe tuba tetulina nengenda nemugula. Omukulu abadde atudde wano atugambye tekimu ku bizibu by'omulimu guno byakwekyafuwaza naye kati gwe nkulaba omuwala n'akaviri wakakomodde wakoze ki bino tebikkalubiriza nnyo ebyokwekyafuwaza? Tebinkalubiriza nnyo olw'ensonga tujja n'engoye 2 bw'oba oddayo oba osobola okukyusa olugoye n'ekirala tufuna ovulo zaffe ne twambala lwakuba mbadde nfulumyemu kwe kunsanga nga nkyatukula naye era tegutukyafuwaza nnyo. Kwega temwekyafuwaza mu bugenderevu naye nga nze ndoza nti wandibadde ogenze mu saluuni kuyiga we bakola nviiri abawala bye basinga okwagala gwe ki ekyakusazaawo okugamba nti kokole bino? Ekyasazaawo nti nkole bino omulimu guno bw'oba oguyize gufuna kiralu
kubanga ng'olunaku lwakedde nga lulungi okusasula mukama waffe atusasula bulungi bwe tufuna emmotoka oba osobola okwemalira ebizibu okweyambaza okwepangisiza n'okulabirira bato obo babazadde. Kakati abawala abato abali mu myaka gyo tebatera kwagala nnyo bintu nga bino, kirowoozo ki kyobawa? Abawala abato mannaye mujje tukole guno omulimu. Ekisooka aba oguyiga gukutunda gukuweesa ekitiibwa gukutunda mu bantu abakusingako ab'ebbeeyi kuba tusisinkanyemu abantu bangi. Abayimbi be musasulira olaba nze oluusi nkola mmotoka zaabwe nkomola mmotoka zaabwe mbalabira ku bwereere. Ate gwe weewaanye nnyo. Kale tweyanziza nnyo. Ssebo nsanyusa okukulabako. Nange okusanga taata. Amannya gaffe? Amannya yenze Mutebi Hannington, ndi musajja ayeddira Emmamba. Oli w'Emmamba? Ndi w'Emmamba. Kakati ow'Emmamba njagala kumbuulya ng'omulimu guno ogusanze otya? Omulimu guno sigusanze bubi lwakuba nti tugukoledde ebbanga eriwerako naye nga bakasitoma batuyisiza bulungi naffe tubadde balungi abasinga gye bali. Gwe naawe owezezza 10 oba oli mu 6? Emyaka 10 tegiwennawera nga nkola emirimu gino naye mbadde mu sipeeyi ebiseera ebisinga nga tubeera ffenna n'omwami oyo nga tukolera wamu. Kati olw'okuba nti mbadde nga nkwata emirimu n'engimuwa n'agikola nfuna abakasitoma nengenda nembanoonya nembaleeta ne tukola omulimu nga guvaayo bulungi. Abantu basobodde okuneesiga eyo ne tuba nga tukolaganidde ebbanga eriwera emyaka 10 naate okutandika okuba nga tutuulawo mu ofiisi bwe tuti twakabeera n'emyaka nga 3. Waliwo embeera nti oba mubeere n'edduuka oba disipule nti ebintu byammwe mubitunda ne mubitwalawo oba mulinda wa mmotoka oyo ne mumukolako? Edduuka weerire baliyita Mutebi Auto Parts lisangibwa Katwe ku Lubiri. Tulina ne ofiisi eno era etudde wano Bulake Complex we tukolera. Tukola ku bantu ab'enjawulo nti omuntu akuyita bw'aba nga tasobola kuvuga kujjayo tugenda tulina entambula yaffe tugenda tunona emiti egyo ne tugireeta ne tugikolako wano ne tugizaayo. Olumu tuva wano nga tumaze okukolera ddala ekintu ekyo ne tugenda ne twambaza emmotoka tujambaza emito twambaza amaliba wansi emmotoka nevaayo ng'efaanana bulungi. Tetukolera wano naye omulimu gwa wano enjawulo gye guyina nti gukolebwa na kwagala. Omuntu agukola nga kyomutumye eddala ekyo kyagenda okukola ki okukolera. Omuntu akola omutto ng'agukoledde ddala mu matiriya eri genuine ennungi ate nga nnyangu okulongoosa ku mmotoka zonna. So si bummamba leeyo? Nedda taata. Buno buludi sawa saba? Gukolebwa ddala mu ngeri entuufu ne guvaayo nga gufaanana nga kasitoma bwe yandisuubidde ekintu kye. Mu kusooka nasoma ne mala senior 6 nembulwa ekyokukola. Nenyingira mu parking nembeera mu parking omwo nga njoza emmotoka kukyusa kuzaano kuzza wali kuzikuuma ekiro paka lwe nabivaamu nenyingira ewa Kiseka ne tutandika okukola n'omukyalo omu. Buli mulimu gubaamu omuseetwe ebiwonvu n'ebikko n'ensozi. Kusoomoozebwa ki gwe kumusanze mulimu guno ogwa? Omulimu guno gulimu ebyokusoomooza nti kasitoma ayinza okuyita n'akuwa omulimu n'okola entebe ze n'ozimaliriza nga yakuwaddeko deposit naye ng'ate entebe tojja zikwata ozisigaze ng'alina okugamba leeta emmotoka yange erina otambula okuva weri yeeyongereyo. So abamu bagenda ne ssente zaffe nga tebazituwadde ne tubabanjiza ebbanga naye nga tezikomyewo. Okusoomoozebwa okulala matiriyo zino olumu zikyuka. Oyinza okuba nga kasitoma wamukolera ng'alina eddiba lye wamukoleramu nga ddungi n'addamu n'agamba njagala design eyo yennyini nga design yaggwayo tekyajja naye nga amaliba amalungi gabaako ku katale. Kati kasitoma ye aba alina ekikwate nti njagala ekintu kiri kyewampa luli mu kusooka olumu nga sikyalina wensobola kijja kwe kusoomoozebwa okukyasinza okusanga. Bantu bangi bagamba mirimu gibuze emirimu tegiriiyo bw'olabika owatanyizaako mu sipeeya oze n'eno. Kiki ky'oyinza okuwa abantu abalala bali abalera engalo abagamba ti emirimu gyabula? Kituufu emirimu gyabula naye obwongo bwaffe butweyimirira kinene nnyo okusobola okutubeezaawo. Bw'onoosalawo okutuula olera engalo jazirera naye tezirina kye zigenda kuleeta wabula kyandibadde kirungi omuntu yenna n'atandika n'ekimuli okumpi n'atandika n'ekyo kyonna kimuli okumpi tonyooma mulimu. Nze we natandikira mu kwoza mmotoka nga bansasula emitwalo 4 buli mwezi naye saanyooma mulimu nagukola
era nengugulamu n'akamotoka ka starlet mu ssente ze nalinga nfuna. So bw'otanyooma mulimu n'otandika n'ogukuli okumpi, omuntu akulaba ate akusanga ku gukuli okumpi olumu gw'otayagala ate n'akwongerayo ku kintu ekirala. Tweyanziza nnyo. Tuli ku BBS Telefayina siibula bannange abatulaba n'abatuwuliriza tweyanziza nnyo BBS Telefayina olw'okutuwa omukisa guno okujja okutukyalirako ekatwe gye tuli tukola emirimu gino mujje mutuwagire. Tusangibwa ku Lubiri Lake Complex Building. Oyinza otufollowinga ku Facebook page yaffe Mutebi Auto. Osobola n'otukubira ku masimu gaffe nojja n'otukyalirako ne tukola emirimu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege sijja nange kusukkawo wano amannya nabagambye nti nze Mukasa Nabe naye ng'ate puroguramu eno etuteereddwamu ensimbi oba obuvujjirizi bannaffe abo nno nga si balala be ba Housing Finance Bank abo nno nga bakugambye nti basobola okuyambako okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo mu mpolampola nga bakuwola ensimbi naye nga tebagamba nti naawe alina kyokola ng'owulira nakyo kikyagaana era tekigaana kuyitayo ne babeera nga bakuteekamu amaanyi n'ova ku mutendera gw'oliko n'ogenda awalala. Genda ku ttabi lyonna erya Housing Finance obeere nga osobola okugendayo oba seekyo osobola okubakubirako ku ssimu etasasulirwa bakugambye nti 0800 21 18. Atesepese puroguramu eno ye Alex Basingo era nga ku lwa BBS tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.